okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi wa 3ABN TV Uganda omulungi, ate era neeyongera okwebaza Mukama kubanga okeeredde ku 3ABN ate awamu ne Avento Productions. Weewaawo zijjukiza oluganda gwatulabira ku app weebaliye ddala nnyo nnyini ddala. Naye naawe watannaba kubanga ofuna app eno eya Avento Media, duka bunnambiro ku Play Store ne ku App Store obeere ng'ate ogisikayo ogikozese ate era okubanga olaba obubaka bwonna puroguramu ez'enjawulo ezibeera ku 3ABN ate ne Avento Productions. Weewaawo nsaagala kukwerabiza, njagala weeyongere okujjukira ate era olowooze. Tulina Avento Bible School eno nno nga ssomero lya Avento ali ku YouTube, genda bugenzi mu description onyegeka linki ako k'ogenda okusangayo oligestalinge ofuuke omu ku bayizi 10,000 abali mu kwewandiisa okubanga basoma mu Avento Bible School. Tulina ssomero y'okuyiga bingi ddala. Tulina Science of Redemption, Eschatology, Ancient Bible History, ebirala bingi ddala byesaagala osubwe ate mu semester eno esookera ddala. Weewaawo ate n'obuwagizi bw'owa Avento Productions oba Avento Media bwa muwendo nnyo nnyini ddala. Awatali bwo Avento teyandibaddewo, naye olw'obuwagizi bwo weetuli tukola omulimu ate tukyagenda mu maaso n'okugukolera ddala. Weewaawo ennaku z'omwezi ziri 2 Ogwokuna. Nsaba gwe wenna ayagala okuwaayo obuwagizi bwo, genda ku MTN yoni *165*3 oteekemu ennamba yaffe eyo 838983. Naawe alina Airtel yo genda onyige *M85*9 naawe oteekemu ennamba eyo 3977850 4397850 ate obuwagizi bwe butuuke. Amannya ge gamu, Avento Media Ltd. Saagala ogambe nti tebafunye mukisa. Mukama akuwa omukisa ate ng'olowooza ne ku nsonga eyo. Amannya Muyinza Edison Kizza, nze nkyali mu maaso g'okuweereza okuva wano ku Avento Media Uganda ate ne Kabulengwa Sabbath School, Kampala Central Church, Kampala A District, Kampala Metropolitan Zone, Central Uganda Conference, Uganda Union Mission. Weewaawo katuwummeke tusabe ate tugende mu maaso n'okuyiga ku olwaleero. Kitaffe omulungi atwagala, otuwadde ekisa n'okwagala kungi kyova olaba kyatulese nga tuli balamu. Tusaasire kubanga tuli babi, otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, tunazeeko n'omusaayi ogw'omwana wo gwayika ku musaalaba. Tusembeze kumpi naawe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina, amiina, amiina. Weewaawo ekigambo kya Kristo mu magezi gwe mutwe gwaffe ogw'olwaleero. Ekigambo kya Kristo mu magezi. Weewaawo tuli mu kitabo eky'Abeefeso essula esooka olunyiriri olwokusatu. Agamba bw'ati: yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Nga kya ttendo, nga kya ssanyu
nga kyakwenyumiriza. Okujja kuna twakitegedde mukwano. Naye bw'obanga okitegedde ekigambo kino wandibadde musanyufu bya nsusso n'okunsinga. Agambye buli mukisa gwonna ogw'omwoyo gutuweereddwa si wano ku nsi wokka naye mu bifo ebya waggulu, in heavenly places. In heavenly places. Kakati gwe atanategeera kigambo kino simanyi kyoliko nti omukisa gwonna ogw'omwoyo gutuweereddwa. Omukisa gwonna oguli eyo mu bifo eby'omu ggulu gutuweereddwa okuyita mu Kristo. Sobere nti ngezezaako okukusendasenda. Omutwe gugamba ebigambo bya Kristo, ekigambo kya Kristo mu magezi. Ekirwadde kino kirumimawugwe ekya COVID-19 kyasobola okukwata ebirowoozo by'abantu. Kale nno mukwano, kino nno tekyakwata mu mawulire gokka wabula ne mu birowoozo by'abantu munda. Abantu bangi batandika bafuna okutegeera okw'amaanyi ku bintu ebibeetoolodde n'abo ababeetoolodde, so nga abalala baatya era nga basattira. Abamu nno baali babuusabuusa embeera eyo. Ebintu bino byonna eby'enjawulo byajja ng'okutegeera kw'abantu kuwambiddwa ekizibu. Simanyi gwe mu COVID wali olowooza ki? Simanyi birowoozo ki byakujjira? Simanyi kiki kyakuli ku mutwe? Naye abantu bangi balina endowooza ez'enjawulo. Olwo nze naawe mukwano abali ku mukutu guno ogwa Avento Productions ate ne 3ABN, Bayibuli bwetuyitira okuwa eddembe ebirowoozo byaffe. Twagambye eggulo nti weekuwe mu kifuba, funako akadde olowooze. Wale tuli mugamba nti weddembe ebirowoozo byo. Get the peace of mind. Ayinza ogamba bye biki ebyo? Get that peace of mind. Iddembe eryo olyetaaga. Iddembe olyetaaga. Pawulo ye waba awandiikira ekkanisa ey'Abakolosaayi mu kitabo kino Abakolosaayi 3:16 agamba nti ekigambo kya Kristo kibiirenga mu magezi gammwe, kibiirenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna. Pawulo bw'atyo awandiika ng'awandiikira abantu bano Abakolosaayi agamba nti nga muyigirizigananga, nga mulambulagananga mwekka na mwekka mu Zabuli n'ennyimba, nga mulabulagananga mwekka na mwekka mu Zabuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbira Katonda mu kisa mu mitima gyammwe. Oluzungu yagamba, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Nti ekigambo ky'Katonda kibeere nga kibeera mu ffe n'obugagga mu magezi gonna. Ye Kristo mu ffe, ekigambo kye mu ffe mu magezi gonna. Ekigambo kino obugagga kitujjukiza bugagga obungi.
tusaanidde ffenna okuleka ekigambo kya Kristo okutujjuza nga tuyita mu kuyigirizigana, nga tuyita mu kuwuliragana, nga tuyita mu kuyimba ennyimba oba ezzabuli, ebiyiiye n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga tulaga okwebaza mu mitima gyaffe. Luganda tugamba nti entasiima ebula agiwa, ngalo nkalu ziguumeraniizo. Kakati naffe tulina okuba nga tutandika okusiima, emitima gyaffe gijjule okwebaza. Mukwano gwange, waliyo abamu okuffe nga tulowooza nti it is automatic. Tusaanidde okuba nga tukola ki, nga tufuna. Naye si ensonga eyandeese. Ensonga eyandeese ekigambo kya Kristo mu magezi. Mu magezi go otaddemu biki? Tutaddemu ebintu bingi mu magezi gaffe, emitwe gyaffe ne tugijjuza kasasiro. Ekigambo kya Kristo mu magezi. Ngambye nti ekigambo kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna. Oluzungu akiggye bulungi agambye, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Wano gwange olaba ebigambo bino naawe wali yabiwulira. Njagala weebuuza ekibuuzo nange kye neebuuza. Mu magezi gange muno, mu magezi go nzijjuzaamu ki? Ojjuzzaamu ki mu magezi go? Omuddu wa Mukama Dawudi ky'abalagira mu kitabo ekya Zabbuli ekira 119 olunyiriri olw'11, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange nemu okwonoona mu maaso go. Mu magezi go ojjuzuzzaamu kiki? Omugezigezi agamba nti out of the abundance of the heart the mouth speaks. Nti mu kujjula kw'omutima, ebijjudde munda mu mutima omumwa bigwogera. Singa mu magezi gange, mu mutwe gwange, mu mutima gwange nzijjuzzaamu ekigambo kya Kristo, nga kitudde muli n'obugagga bwonna mu magezi gange gonna, kwegamba omutima akamwa kange kagenda kuba nga koogera ebigambo eby'amagezi. Naye gwe waayi niwiikoona owooluganda andaba awulira ebigambo bino ofubutukamu kigambo kya buseegu. Kakutanda ofuna obuzibu obenga agenda oggwa n'osooka okikubaho ne tugamba Mukama Katonda tusaasire. Kwegamba gwe n'ofuna katono nnyo ekakucyankalanya n'osooka osumulula ebbwa. Out of the abundance of the heart. Ebijjudde mu mutima bye bifuluma. Tolowooza nti kizze lwakuba nti ofunye accident. Nedda, kijjudde mu mutima, ujjuddemu kasasiro. Tugambye ekigambo kya Kristo mu magezi. Oluganda nga tufumitiza ku kigambo kya Katonda, tujjuza ebirowoozo byaffe ne Kristo, ne watabaawo kifo kisigalawo olw'okutya okusattira olw'obuzibu. Ne watabaawo kifo kisigalawo we tuyinza okuba nga tutereka kasasiro.
essuubi n'obukakafu bye tufuna okuva mu kigambo kya Katonda bisinga amaanyi gonna eri ekizibu kyonna, eri omuze gwonna, eri empisa yonna, eri ekintu ekirala kyonna. Obubaka bwange gye muli bwangu nnyo enkya olunaku olwaleero. Mukuume ekigambo kya Kristo mu magezi gammwe. Muganda wange, mwannyinaze, kuuma ekigambo kya Kristo mu magezi go. Nze nkubuulira amazima, ekigambo kino kitutaasa. Ubanga oba oli awo wandibadde ofulwamu ekigambo ekivundu olw'okuba nti toli used ku kyo, olw'okuba nti tokiterese era mu mbeera yonna ogenda okulaba nga at least toyogedde. Oba n'ogamba Mukama, ye buli wootereka kasasiro mu mutima, buli wootereka mu magezi go n'ojjuzaamu kazambi, era tugenda tubuuka okufulumya ng'ofulumya kazambi. Abantu batugenda okwewonya bagambe bannange kiki ekituuse ku mukulisitaayo? Kiki ekibaddeho bannange? Omukulisitaayo abadde atya? Ninga ekituufu kiri nti omutima gwo oteeseemu kasasiro mungi, ogujjuzza obukyafu, obujjuzza empitambi yonna. W'otuuka okwogera tetwandyegomye kukuwuliriza tugamba bannange ono. Amagezi mangu nnyo. Kuuma ekigambo kya Kristo mu magezi go. Kubanga kwe kusaba ku mukwano aliye. Nga naawe osaba wamu nange ng'ogamba nti Mukama, nkusaba onzijjuze mu magezi gange ebirowoozo ebirungi. Nga kwe kuyaayana kugamba okuva olwaleero mu kaseera kano kennyini bwe tuyizze n'otutegeera ekigambo kino, ŋŋenda kubeera nga bulijjo ntereka ekigambo kya Kristo mu magezi gange. Kubanga kwe kusaba kwange kwe kuyaayaanaku era nga bwe bweyamo bwayagala obwaya eri Katonda. Nsaba weewombeeke, aye tusabe Katonda oyo atamma era atalemererwa atusaasire. Katusabe. Kitaffe omulungi, otusaasire. Tuli babi tetusaanidde, naye ggwe olina okwagala kungi, olina obutuukirivu, olina okusaasira, otubedde ate n'otuwanguza. Oba oli awo tubadde nga tulina kasasiro buterese mu bulamu bwaffe, mu mitima gyaffe tujjuzaamu magezi gaffe ebitatuzimba, ebitatusembeza kumpi naawe, ebitatugasa, ebituleetera okukuvaako. Tuyambe olwayo tusazeewo Taata, tugenda kutereka ekigambo kyo mu magezi gaffe. Gira na buli ssekinnoomu, omukwateko mu ngeri y'enjawulo. Weewaawo Taata otuwanguze. Weebale kubanga okusaba kwaffe okulidde mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi mukwano. Ebirowoozo byo, omutima gwo, amagezi go gonna gajjuzibwe ekigambo kya Katonda ekigenda okuwa eddembe awamu n'essuubi. Mukama akunkumire, beera bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.